Yes, Nobati Events gemanya. Ndabyeko njala corresponding ku video ya Dr. Jose Chameleone ekiro kya leero weyogeredde nga bucha nti semusanyufu ne federation ya bayimbi ekulemberwa President Eddie Kenzo. Eddie Kenzo mbadde nakoma mwogerako naye ate kati kizibu kya kumwewala kati naddala nga ye president w'endongo ate gye tulimu. Dr. Jose Chameleone omanyize ebyaddala nze video yange era onaabo girabe ojja kukitegera nti Nobati ayogeza bulumi. Ekyokubiri Chameleone okimanyi nti Nobati anjagala. Mukyo ntegeeza nti Chameleone okimanyi Nobati akwagala. Era muganda wange Chameleone nze nkwagala nnyo anti ne bwe nkogerako ekigambo ekibi nekuba mu kifuba netonda nga nze neerumiriza kubanga Chameleone gwe wandaga ensi eno yadde abamu beepankati be bagindaga gwe wanyanjulira ensi eno wandaga ekintu ekyo kyentambulirako ennyo mu ndongo y'olwaleero waŋŋamba Nobati n'endongo abantu bawuliriza kulanga tulowooza olw'okuba otutte Chameleone essembabule ennakivale nti otutte sita olime kulanga genda olange paka ku buleediyo bw'omukyalo sebo nno ebigambo ebyo mbitambulirako n'olwaleero paka era kyovaland generational promoter. Sebo Chameleone muganda wange era mukulu wange federation eyo gyolaba fe abamu twagibuuka dda. Omukulu yalina ebigendererwa bye ng'omuntu weewaawo abayimbi abasinga yabasiba akatambaala ku maaso. Ojjukira muganda waffe Wizole yankuba n'azigyamu amannyo mu kamwa. Walabako nti federation mwagwa walabako nti ayise pate bbiri ey'omutegesi n'ey'omuyimbi ali konsayiringa parties ebbiri. In fact ne twali tugenda mu concert yeyo yayita muyimbi gwe yawa ssente. Ate we twava mu concert omuyimbi yankuba nga nkubira ssente. Concert n'akateeka concert seziwere nnya ayita bayimbi bawa ssente. Naye ng'akimanyi concert zirina omutegesi. Ne concert mukulu wange Chameleone w'otabadde nkuloopera concert gye n'akasazaamu ya Omega 256. Eddie Kenzo yamaze kusinkana muyimbi Omega ne manager we ffe kwe kutabuka. Simanyi mission ya Eddie Kenzo eriki. Mission ya Eddie Kenzo yajjanga wa kuzikiriza na kusanyawo ba promoter ba Uganda. Nze gwayinako obuzibu ng'omuntu sikitegeera. Yagana Wizo yantuusako obulabe bwe yantuusaako. Ate nga n'obulabe obwo bwantuusibwako Eddie Kenzo yalina ebigambo bye yagamba Wizo ne Palaso. Kubanga yaliko mu message emu jeno omu gye yawandiika kuba yamukopingamu. Era Palaso lwe bankuba Palaso yali ambuuza ebigambo nti message yavudde wa jeno bweti eri ludda wa. Nga Palaso ambuuza ekibuuzo ekyo. Ebigambo ebyo eyali yabimanyako yali Eddie Kenzo yekka. N'olw'ensonga eyo Uncle Chameleone nkubuulira ebigambo bino. Omusajja byali agobako ye yabigobako yabifuna. Olwaleero senior special presidential advisor ono ATC. Budget yammwe y'abayimbi etuukira mu mikono gye. Kati we tuli omulimu ogwali gusinga obukulu ku saidi ye gwali gwa mobilization tugenda mu kalulu. Ye yawangula dda abasajja abamu bayuuza. Uncle Chameleone kugamba ebigambo bino. Wakati gwe tokyalina kye tukulimba. Kyebuuzeemu ddala legend nga ggwe ebbanga ly'omaze ddala nange okyogedde ne kinnuma. Naye mu byonna njagala nkujukiza okumanya mmwe bayimbi mmwe gye muli mutegere nti bino ebintu byali by'abantu balondemu. Federation Chameleone gy'oli mu kwogerako ate mwana watu Palaso vice president. Kati mubonenya ne Palaso munenyezeemu muganda wo. Alime kulaga nti kati akufiirako nnyo kubanga abala concert ke musajja watu kanako z'omwezi 17. Nine Palaso naye vice president wa Kenzo bonna bazingiremu wamu. Berowoozaako bokka ya inhuman. Kati sente kasazajja ne bagiraawo ne bagattagatta ne baawula ne baawuza. Nze buli mwimbi gwe njogerako yagera agamba kimuffe sente tetuziraba nkeza federation. Ezo sijja ziyingiramu kubanga tezinkwatako z'abayimbi. Ebyasako byammwe. Naye Chameleone alwala atya ne mutamukoleyo wadde post. Eddie Kenzo sebo president. Manyi obuvunaanyizibwa bwa federation yatondebwawo. Si bwakwawulayola kuba promoter ku bayimbi. Si bwakubeera n'abaana na byana. Nze nkubuulira. Nze Wizo yankuba
tewagato nga president wa federation teyatula ko wade kati purpose ya federation ilichi tewagamba konti what is the problem because ekibeera kusaidia promoter nawe omuyimbi kikukosa kati gwe wasala ofu usige ko obuchayi pa promoter babba abayimbi batwala sente z'abayimbi totegedde promoter byayitamu nino video sijikoze mu bubi kanji komyawo insigadde zeno but events generational promoter nze wendi